Okwenyu Lutengi yavudde mu district y'Eramu okujja okukyalira Justin Kinyera kati omugenzi bwe tutegeddeko nti abadde kizibwewe. Ababiri bano kigambibwa nti basembyeyo okulabikako nga bali bombi akawungezi k'oku Sunday yakaggwa. Wabula balirwana ba Justin kyababuuseeko atokkera eggulo nga munnaabwe tebamulabako era bwe basazeewo okumunoonya kwe kugwa ku ntuumu y'ettaka emmanju w'enjuye ekyabatanudde okugisimula. Mu ntuumu y'ettaka muno mwe basanze omulambo gwa Justin era wano kwe kutandika okuyiga Okwenyi nti kyokka bamusanze agezaako okutoloka ku kyalo kwe kumukuba emiggo naye gyamutiddewo. En mujeni o chiar chiron kono kaneno ne chiar noro gien moti ichiron kono chiron ko chiar dongo chao yuane kino kar bed seats gi yeno pakenyera magikome no terrain. Polisi yagenze okutuuka mu kifo kino ng'Okwenyi mufuwa dda. It was unfortunate the community took the law into their hands and killed him without giving us any evidence. Okunoonyereza ku butemu buno obw'emirundi ebiri kwatandise dda.